mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwali nyigadde okubeera nga twogerako kiva kuki okubeera ng'owunya mu mbataanya naddala abasajja mutera okuwunya mu mbataanya muno makkati wabeera obusajja wansi mu madde n'obeera ng'owunya ekisu obeera wakamaliriza okunaaba naye ogenda okwekwata ku mbataanya okuwunya ku ngalo ng'owulira embataanya ziwunya. Kiva kuki ebiseera ebisinga ekireeta ekintu ekyo nno bubeera butamanya kunaaba wa bubeera bukyafu. Omusajja yenna obamu abavubuka bw'oteekuuta bulungi wansi w'amadde ne mu mbataanya kigenda kuviirako okuwunya. Ogenda kubeera ng'owunya. Ekyo nkubuulira kiki olina okukola okusookera ddala olina kwekuuta bulungi. Bw'oba weekuuta teeka sabbuuni mu kyangwe kuutira ddala mu mbataanya nnyo mu mbataanya omukuutamu wamu n'amadde beera ng'ogakuuta ne wansi waago gakuute paka wansi. Amadde ago g'olaba ne mu mbataanya gabeerako ekko nnyo. Bw'otagakuuta kutukula ekko eryo liba lijja kuwunya kuba jjukira watuuyana nnyo. Mulimu abantu abatuuyana ennyo ng'otambula mu kuva wano ne wali ne watandika okutuuyana. Kati watuuyana ebiseera ebisinga entuuyo ezo we zikalirayo zivaamu ekko eryo lye livaamu okubeera nga liwunya n'obeera ng'owunya. Osobola okubeera ng'onaaba naye ng'ennaaba gy'onaabamu tetukuza wantu awo. Oteekeddwa okuteeka sabbuuni mu kyangwe ne weekuuta wenna wansi. Ebintu byo n'obikuutira ddala nga buli mulundi gw'onaaba olina ofuba okulaba wansi eyo okuutirayo ddala bulungi. Bw'onaanaaba obulungi ne weekuuta bulungi wansi eyo togenda kuddamu kuwunya. Ekyo nkubuulira. N'eri ewava obubi yonna oteekeddwa okukuutayo bulungi n'ekyangwe otukule bulungi togenda kuddamu kuwunya. Mwefeeko mubeere nga mweyonja munaabe buli w'onaaba weekuute bulungi buli wamu osobole okutukula. Togenda kuddamu kuwunya kasu kabi naddala wansi eno mu mbataanya. Ogenda kutereera bulungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.